nga sinnaba kwanjulira katambi kano kenjagala olabe akalungi ennyo njagala obeere nga ojjukira nti no okusubscribinga kirungi nnyo ekigambo subscribe nkikulekerawo awo kikwatemu okwate ku kade akali awo waggulu buli vidiyo yonna ebeere nga ekutuukeko olunaku olwaleero nkuleetedde okwanjula kwa celebrity wo gwosinga okwagala omusajja ono mumufollowinga nnyo ku mikutu gye egy'enjawulo ate era nga muzannyi wa firimu aba Aromatic bakikoze olunaku olwaleero bakoze omukolo omulungi nnyo nnyo ddala bano abantu nga wobamanyi baneeno aba Aromatic baba ever organized basajja balungi bakyala balungi banyirira okufaako obufi bakola ebintu byabwe nga biri programmed batambulira ku mutindo batambulira ku mulembe bakola ebintu byabwe ebirungi ngera bw'osiba obalaba mu mizannyo so olunaku olwaleero mbaleetedde ku mukolo gwa mwana mulenzi Jojo gwomusinga okwagala omuvubuka envuumuula omuvubuka alabika obulungi yavudde ku lujja n'agamba kaŋŋende nsetolinge n'omwana w'abendi kaŋŋende imbeere musajja mufumbo mu butongole ebyakawundo kakubye eddinisa kabiveewo lwaki situla na mwana w'abendi ono omuto ekijuujuulu omuvubuka ono kirabika mwena mubadde nga mumwegomba naddala abanyumirwa aba Aromatic movies zebatera okututeerayo waneeno abavubuka bano mubeegomba nnyo anti balabika bulungi okufa yani ateegomba musajja mulungi kambuuze tewali nange Sheila Adit abasajja abalungi kwenfiira bensinga okwagalira ddala wabula nga ate nammwe mwena abasajja abalungi abasubscribinga kweno YouTube channel njagala okubategeeza nti mbagala nnyo darling mundi ku mitima mbagalira ddala teekako n'abakyala abalungi naddala mmwe abakyala abakozi mbagala nnyo mbagalira ddala okuva ku mutima gwange ati muliko ne kataito kali akamane akataito akasente mbambagalira ddala okufaako obufiso tugendagendako mu katambi kano njagala oneekuumireko mbaterewo akatambi okulabe okekkaanyi wabula nga ate ekyo subscribinga tokivaako ate era mu katambi kaneeno ekifaananyi kyolaba yenze Sheila Adit kansuubire nti bw'onsanga mukubo tompiteko kubanga mbeeyanjulira buli lunaku katugendeko mu katambi kaneeno akamwana mulenzi ku mukolo gw'ebiki ebyabaddeyo banyumye batya Ahmed Lubowa kale katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Ndowooza naawe obutambi obwo obulabye nga mwana mulenzi ali mu ssanyu lye erikyasinzidde ddala kyokka mukimanyi bulungi nti nno emikolo gino egy'okwanjula n'embaga ly'essanyu erikyasinze ye best feeling ekyasinze then olyokozeeko okuzaala kuluma naye bw'omala okuzaala omwana munnanga ate obeera musanyufu nnyo anti oba ofunye omuntu agenda okuggyako stress naawe ebyo bw'obimala olyoka oteekako gano amasanyu amalala bibafidde ebyo bwe bityo baby shower ebyo n'olyokozako naye gali amasanyu g'okubeera mu mbaga okwanjula omanyi kye bayita okubeera omugole bannange bw'obeera omugole ng'obeera mulungi anti buli kimu bakikolako oba otunanga princess oba nga queen so omwana mulenzi ono munnange ye yabadde omuko era gwe bakyaziza n'asalawo n'agamba nze kanve ku lujja mbere n'omwana w'abendi omulungi nasembayo okumanya omulenzi ono munnange nga bali mu kujaguza okuzimba ennyumba yaabwe ey'ekirooto kyabwe bazimba ennyumba ennene ennungi okufaako obufi gy'otasobola kubanga omuwa ku myaka gye myaka mito muvubuka yasetolinga
ayina abaana ayina n'omukyala omulungi era bw'otunulako n'omukyala banange mulungi tosobola mumuwa maama kizigo ono mukyala we akola mu bintu bya bizigo akola ku nsusu okuzigula abakyala ensusu bulabika bulungi nga ye era ng'abeerawo nnyo ng'abakoowoola ndowooza omukyala oyo muludde nga mumulaba bulungi mukyala mulungi so omwami asazeewo n'agamba akangende ne pretty wange inve ku basile queen abenneetega buli dakika bankubira obusimu bampandikira bu message bwe njijayo omwana ono ne muteeka wali ensi egenda kitegera nti ndi musajja mufumbo wabula ng'ate nga bw'omanyi aba aromantic basajja balungi nnyo okufaako obufi omwabadde Ahmed Lubowa ateekako aba aromantic film stars bonna babaddeyo ne baweesa omukolo ekitiibwa era nga twanyumiddwa nnyo ngero obutambi w'obulabye twanyumiddwa gaabadde masanyu baalidde emmere baacakadde baazinye baakoze fujjo baakoze comedy byonna baabikoze ku mukolo guneeno nze nga Shila Adita ndi musanyufu okulaba abavubuka bwe bati ng'oli asawo n'agamba nze kantuule nfumbirwe mpase nkole ebyange mbeere muntu wa buvunaanyizibwa ekyo nno kimpanya ssanyu nga nze Shila Adita era nga I congratulate you weebale kutuuka ku buwanguzi weebale kufuna mwana muno weebale kuva ku lujja kyekisinga obukulu weebale kubeera musajja wa buvunaanyizibwa ekintu ekyo kirungi nnyo era nsuubira nammwe abagenda olaba akatambi kano mugenda kuyigira ku ono omuvubuka munnammwe wabula ng'ate njagala okumanya endowooza yo eri ggwe alabye obutambi buneeno ng'endowooza yiyo twagala eyite mu comment section commentingawo otunubuulire ki kyolowooza teweerabira linnya lyo n'ekifo muwangaalira okusubscribinga kirungi nnyo gwe subscribinga kwata ku notification bell nze nja kuba imbaleetera buli kapya ngenda kubanga nkabatuusaako waneeno kubanga gwe mulimu gwe neeyama mbaagala nnyo yenze Shila Adita see you next time.